twogera amazima agakwekebwa abantu. Tuli banoonyereza bannakeewa abeetongodde okuva mu mawanga 18. Tukola okunoonyereza okuva mu bitongole ebitali bimu nga tewali kitongole oba kibiina kirala mu nsi kisobola kukwata. Obuzibu mu nsi yonna kintu kya ntiisa ekibunye ensi yaffe era mu bbanga tono kijja kugisaanyaawo ddala. Ebyembi abantu abasinga obungi ennaku zino tebamanyi okutiisibwatiisibwa okuli okumpi. Nga Novemba ennaku z'omwezi 12 mwaka 2022 mu International Online Forum Global Crisis Our Survival is in Unity waliwo okuteebereza kw'embeera y'obudde okuwuniikiriza nga kwesigamiddwa ku nkola yaffe ey'okubala. Kati tumanyi olunaku lwennyini ensi yaffe lw'egenda okuzikirizibwa n'obutyabaga obw'obuntu obujja okugireetera. Lipoota eno ku mbeera y'obudde evudde kukola ennyo okumala emyaka 26 nga bannakeewa bangi ennyo, bannassaayansi, abakungu n'abanoonyereza abeetongodde. Ensigo ya climate surplus egenda yeeyongera amaanyi buli lunaku lwe luyitawo. Kyalwatu nti bwe tutaakole kintu kyonna obuntu bwonna bujja kusaanawo. Nga April munne w'omwezi ogwokuna ennaku z'omwezi 22 omwaka 2023 mu International Online Forum eddako Global Crisis There is a Way Out ojja kuyiga ebigenda okubaawo mu nsi yaffe nga omwaka 2036 tegunnatuuka n'ensonga lwaki okuzikirizibwa kw'ensi si kintu ekisinga obubi. Omuntu ajja kuba alina okwolekera ebula emyaka mitono okukyusa ekkubo ly'ebintu. Tukyalina omukisa naye okusobola okugukozesa. Abantu bonna balina okuyiga. Leero ebiseera by'omu maaso bisinziira ku buli muntu kyalunda era okulunda kwangu okukuuma obulamu ku nsi oba nedda. Okutangira ebikolwa ebitta abantu n'okumanya ky'oyinza okukola okutaasa abantu. Weegatte ku International Online Forum Global Crisis There is a Way Out nga April munne w'omwezi ogwokuna ennaku z'omwezi 22 omwaka 2023 ku ssaawa mu lufuutifuuti 15 GMT. Weegatte ku nsonga eno. Bunyisa amawulire agakwata ku forum eno ku mikutu gyonna. Mu mikutu gyonna gy'empuliziganya buli muntu alina okumanya ku forum eno. Omukutu omutongole ogwa pulojekiti y'ensi yonna eya Creative Society, creativesociety.com.